njebaza mukama mu myaka 40 nakagenda mu ddwaliro n'okuteberemeka buli nayogera ekiro n'emisana nga sirya lockdown ene yayita fande bobala omulabi yatwala mu ddwaliro nayogera ekiro n'emisana nintuuka nalinyimiridde mu bantu nikulumpe nga kukola ki afande bobutambu yeyanyamba nibanyetika mwatwalawa bantwala sande mu ddwaliro nibankebera obula omusulo omusaayi byonna amaliso nga batalo ekikuluma nibantwala mu kyuma kino ekikebera omutwe kikola bwekito omutwe nibatujjako emitwalo oba yalinga 20 yonna nibagamba nibabakerera mu mutwe nga kikuluma nembe obutumpulira bwonna bugunze ate nibagamba tisina kinduma batwala sande nga meka emitwalo 7 bazitwala nibagamba tisina kinduma nanyagala kusobosesa emyanzi sande basizi lwaki kama niba lwaki nagenda okusanga emmere yindya yezimba omubiri nikulwanisa endwadde nyimiridde mu maaso gammwe amazima matuufu njagala mufuna obudde mukyala wako owange ebintu bino byebijjudde yekyayiwunwa nkolesa ebintu bino owange nibafumba emmere nga teriko nakati afazale tv nzasayasa naye nibafumbiro nakati oba nekatunkuma Hello? Ate kati nategedde ekintu ekirala ekyayamba bajjajjaffe okuwangaala bakolesanga buno obunyanya obayita malaaya ate omanyi babita bate bulumu ekirungo ekizimba omubiri njebaza mukama tulina naserebedi y'omumalaaya mwena amumande oja babita bate mugenda mu lulimi lutuufu bebutuufu Uganda bunu abagala ensigo mande oja nenuso sidling sinsugo gendo simba mu kikebe simba waka ate obusigo tusugula tugula ennyanya ezo obwo eyo gold eyibakolamu eddagala eryakoresha n'ebikola bya kabiri alo gamba ayi mukama ogwavu mugenzi betadagala bakirya plus gamba ne bakirya plus mwena abalwantu ng'oweza emyaka 18 kudda waggulu oliko omukono okulabi oweza emyaka 18 kudda waggulu wekubira engalo z'amaanyi wasembayo ddi okulya akataasa k'omulondo wanika omukono bwaloddeko watulako kataasa k'omulondo n'okameketa n'okamala n'okateeka wali buli muntu yenna bw'oweza emyaka 18 kudda waggulu oyetaaga ekirungo kibayita zinc bakibali alo gamba gye tuli bw'oweza emyaka eyo abyo kibayita bituluutu bakitolya bw'oweza emyaka eyo teeka olina okuba kitono nnyo buli wiiki otuula n'omeketa akataasa k'ebiryo akataasa k'ensigo z'ensujju akataasa kaki nga nfumbe olwaddemu okubisiika olwaddemu n'okufuma ng'ebijanjaalo ate olwaddemu okukola nga poregi gamba mama atidde kakugulidde bakusimulika ogenda kulamu ogenda kutambula kufana paka wako olema olema oliga ekyuma kyakasuuka twakola akantu kano ke kafuuse boddu mu Uganda kafuuse boddu nange nkatya nankolaki omulondo gamba omulondo omuchina bwe yategeera nga omulondo tumukwata vivi yeddagala ebisookeramu ddala okuzibugula emiswa okunyaza emiswa okuleeta amaanyi mu mubiri okugulwanisa endwadde ne bafuula olulimi ne bagamba bali omulondo gwa Africa okubayita white motia ali omulondo gw'abajamani n'abayindi n'abachina okubayita ginseng nga baagala kutukusaabuza bwe bategeera ng'omujaja omujaja guwonya endwadde abiri mwezi guwonya olubuto mu dakiika noba ng'olubuto lwepise ogenze ku mukolo n'olya emmere nyingi oba ku idi oba ku krisimansi
Gedira chai mufumbe, direbe kwa leo mchaje, biteke mchayo mwe. Muda chike na meka. Ori mtu banga tete. Anatuma. Ebikola byo tuntundu. Omuchaja bwe kuba kola fragile, bwe kuba kola magnesium. Ogo, ana ino mchaje mwa. Tuino mchaje twaleso mchaje omulala. Bwe bategera ngo abanyaganda, bwe munasibuka amaso n'okugamba mukoleso omuchaje ogwo. Kati bateka ko rugambo ono mujaja oyirabirabira kati nomuguvaako ate bonna bakulima ne baleta magnesium baleta fragile okujaja bigumu n'abakona abasumba balaba ono n'emitwe bagamba olaba omuntu nga n'omujaja afuuse wa sitaani ate musumba wa bwala agula fragile. Halo babako bitegede kati kwe kuvaayo nitugamba mukisoboka okuddira omujanja okuddira omubisi okuddira omulondo gamba omulondo tukuleeta maanyi ga kisajja omulondo gutteebuuka mu lubuto gutteefaana omulondo guzibukula emiswa omusajja bwayingira mu kisenge n'abeera kalaso gamba omulondo guyamba omusajja akuba amatafaali omusajja omulimi asitula emigugu alina kyakola omulondo gulamba omukazi ayonsa tukuzibikula muso omukazi n'aba n'amabeere kitegeeza omukazi yena ayonsa alina okumeketa omulondo naye ate omulembe gw'okumeketa omulondo gwakola ki kati tubakamulamu ka juice kansooka enywa kange kankumezi okanani kamalenda ku 7 mu mubiri ani akayina soka onyweko olugenda kunyumiza onywa kamu bwobanga oli bufumbo onywa bubiri naye omusajja bwonywa bubiri gatutuka ogenda awaka abantu bagenda bagende bulusi nga bagende kusanja akapiira bamekanga walomedeko akantu kano gwe toli mupya waloseko wanimukanwako bakomuzidala oli musiramu yalina abakyala babiri akamanyi okamanyi bakomuzidala asukirwa akantu abo abaana bakawala amanya lule Abdulhamid kyazanga siayi Clear Plus buli musajja ali wano buli mukyala ali wano kitwale ng'ekirabu olwaleero azze omupya kagule okatwalira omwami wo omugambe nkuletedde ekirabu akanywe ojja kumbuulira nze nayina omukyala omu naye omukyala yaŋŋamba nti nkusaba tufuneyo mujja wange era yennyini n'amunoonya kikkirizibwa yennyini n'amunoonya n'amufuna yamufuna era nalifunyeyo omulala kati nina abakyala 3 naye alhamdulillah ekisenge omulokole okobako kusanga kuwasa omulala mugobe kugobesa emisana omulala oyo musajja nakatika plasi hali omusajja wamuntu wekisolo eyo omukazi yali yamugoba waka aludda muzeeyo ali wate yali akola mu banka omusajja alina sente akoma waka nalukikyonanga naye nga naye ngaawulira bwe muziba nekituuka sitawasatu kwekyokunyina mu kisenge atanda okubeera kenaka bwazibireki etwebaza mukama yakola akatika plasi amanya bosa Emmanuel wakatosi wabula omuntu obubiri nakana akantu kano akono omwami kano nina tata wange wa myaka 89 wabula taata nakatwalako mu lutu eri eyasooka yazikubuka emisuwa n'afuka kati atambula wala yeri tatambula tiyattafuka ate akantu ako ko nange nalisika nakanywako nga nakajja nazikukuga nange nefulenda kumanya wabula nanywa kamu tubabuna mulundi bulwa bw'oba oyina ensonga z'omukisenge onyakamu leero enkya n'oludako emirundi 7 musagirako olunaku lwakalwa kati oba otererera ddala ate bw'olaba nga kiganye oba ogattako ebibayita Clear Plus bakitawale ono yewapa budda ono yomwami oba omukyala amufumba n'amusa mu kyayi bamumaze akukya oteekamu kafikanamunaka ati kino kyekimu kyekikola nnyo
kubanga okamera mu mazzi agookya oba mu mazzi agavuma agatambula mu bimaamu kino kyakutwala kino kyotererera ddala noweza emyaka 75 ku 8 nga bw'oyingira mu kisenge abalongo bakasuka wano gamba tuvudeyo gyetuli kirya pulasi mutasooka nyweko obwendabe nywako ebintu byaffe tubirimu ddagala tubirimu mwenge si mwenge nyagala ina ekibuuzo ekikwatagana nekugulwadde baako ekibuuzo ekyobuuza ekikwatagana ku bulamu bwo nga tulina kugenda mu kusoma okumala osimanya ebintu ebirala Unakasitamuza ili ebiryoka Nina obuzibu bw'amaaso. Amaaso wandika ow'amaaso oba ogenda kukozesa takabayita pure organic ogatteko ne cyclasol n'evitu anaina akatabo kana kalaga bwe bacanjaba ebirwadde biri byonna eresigaide anakalina tulina akatabo kanusa omutwalo kalaga bw'ogijanjaba twogera ku bukaba by'endwadde 10 mwaka ne products z'olina okukozesa n'abaana bo mbeera balamu ekibuzo ekirala alsas itwala vitu cypress small n'ekirala twalekoti n'omubisi guno ki pressure mazebe banga ki teko T-mix ogera kubuza ekibaita T-mix atwaleko ki atwaleko vitu Omubiri gwonna gwonna gwe alwa nya vitu twala ne oil wanusu kakaaga omwesiige omukole nga massage otesiige omubiri omaze kunaaba onakubitusa kunamukolezi bw'omubiri nze njagala ekimalawo amasannyalaze agagaletebwa pressure. ogenda kulaba omusawo okutandika n'emmande ebyuma byonna ebikebera byali bigenze kongo bigenda kubeera mu kifo kizitu abagenda kukoma olunaku lwa mande ekirango tumujja wano bw'otuuka wali kugeeteyitawo obuyisi oba ogenda kukkirira wali ali tubategekedde essomero lya ddala byonna ebitwogerako enimiro zaabo zitogenda kwako ziraba ebinyumba by'obumu byonna ekintu kyonna kyonna Nkyalo kunyingana mu nsonga n'abalamu ebbanga ddene yetaaga mega 7 ne v2 akatabo kanusa omutwalo kakuyamba n'efamire yo n'ekikakyo obutaddamu okukola lwana omutwalo oganda okuwayo omutwalo ate omuntu n'alwana kutwala musonga emitwalo 29 gula kana akatabo otegeere eddagala bwolina okugatta nawe ofuuka omusawo wowamu kanusa omutwalo yona mwebiri yes diabetes ne vitu naki ne T-mix buza mama amangane buza usigadde ngoni Omwana wange alina ekifuba alimu engeri yaka asima. ki Omwana wange alina ekifuba naye abeeramu n'engeri yaka asima nga sakubi. kiki ekireeta omugongo betukusigala abakyala abalala balamuzi b'omugongo bw'ayingira ebisiba eweza emyaka nga takyagenda mu nsonga z'ekikyala haliwo omusaayi ogusigalira guviirako obuzi okulumizibwa amagulu n'okulumizibwa omugongo kitera nnyo okubeera ku bakyala abali wakati w'emyaka 5 okudda waggulu abaako omusaayi gwasigamu twageze tusanga omuntu bw'atwala mu mega 7 n'amunywa ate omusaayi gulu gwonna omukyafukyafu byonna bifuluma ndalowooza ng'alingaze mu nsonga tasobola kudamu nsonga emirundi ng'ebiri omusaayi gwonna gwasigala gufuluma tasobola kudamu kulwalwala Nyanzanya Grace pozi ensonga ereetera ddala omugongo waliwo omugongo guluma abaami n'abakyala naye ebiseera ebisinga
endwadde zetulwala endwadde zonna eziruma omuntu mu bulamu bwe obwa bulijjo ziva ku bintu bye tulya nti tulya ebintu ebiri toxin katogera kwesanga nti omukyala ekimulumiza omugongo ebiseera ebisinga abeera alina ebicaafu mu fibroids lwobeera ng'olina ebicaafu mu fibroids ogenda kwesanga nti olumizibwa omugongo ekyokubiri ogenda kusinga omuntu abeera nga tokozesa bijjamu butwa mu mubiri gwo oba bicaafu mu mubiri gwo era ogenda lumizibwa omugongo yensonga lwaki tugamba nti oba oyagala okuwona olina okukozesa vitu n'okozesa nemega 7 vitu tulina gafuula nga majaani gaffe aga buli lunaku kuba vitu ye aliwo okuwoza misuwa kubanga ebintu bye tulya tetusobola bivaako kubanga yemmere yabujo gyetukolaki gyetukozesa naye olina gafuula majaani go part of you yensonga lwaki investa yabadde agamba nti geyatandikiddeko nagamba nti gana amajaani buli muntu ali wano agakolaki ageetaaga era gwatagenze nago okoza ensobi ekyalo ekituleetera omuntu okwejjanjaba n'atawona n'ogamba nti nakosa mega 7 naye ate essaawa omugongo gwasigala gunuma ebiseera ebisinga gwe bagamba nti mega 7 yawunya omugongo gwe ng'otwalako kamu naye ng'ate weetaaga full dose weetaaga okugatteko vitu kuba vitu lyerimu ku ddagala lyetukozesa nga meja nti buli kirwadde kyonna twetaaga tusooke tuwoze emisuwa then eddala lijje libakinge up liwonye kiri ekiba kireese obuzibu ekibuzo ekirala lwaki abantu abangi balumizibwa omutwe ate okutumula abeera nga alumizibwa omutwe n'agula eddagala ly'omutwe naye ng'ebeera sayini emulabula ng'agenda kuba na malaria oba alina ulcers kitegeeza ebintu bitumula eddagala nga tibasose kukebera oyinza kuba ng'olumizibwa omutwe naye ate nga sigwa omutwe nga kiviira mu lubuto ulcers zezikulumiza omuki owa asima ekifuba ekirimu asima tulina eddagala tubalita BBD doctor tugattako ne vitu aliwo BBD doctor bw'oba ng'omanyi walwalawo covid oba olina omwana akolola enkuba bw'etonnya nafuuka tambula atandika okukola ati singa mungalo luuseeko teeka ku nyimbi tugenda kudda kukweraberalabira wano nozaala abaana bali basoma nga beeraberalabira teka kuyimba kola bwoti mungalo osikeka yingire mugongo ebintu binabijembo yindi bano mwagala kunsala mukyalo somesa eddagala lumusemu eteeka mungalo kunya yogera mamani bwe omuntu alina sinuses olina ekifuba olina senyiga nga mukambwe omujjanjabira ebbanga agaanye otuuka ekiseera n'oziyiira nga ogezako okusika omukka naye ngaoli atekukola ki gujja weetaaga BBD doctor ono eddagala lyokka weetaaga ono n'ogattako ne vitu banaye tuleme gamba nti bayogedde ku lino ogule lino lyokka bw'oba oyagala okuwona olina okugattako ki vitu kola combination naye nga eyalwalako covid abantu abasinga bagamba nti covid awona kituufu naye ferina eddagala lyaffe lijjanjaba ze tuyita post covid syndromes ebiseera ebisinga abantu abafa covid bafa lwa bubonero obwo obujja oba effects ezijja oluvannyuma ng'amaze okukola ki ng'amaze okulwala kati n'eddagala ebyo tebirimanyi bw'alyetaaze liri ku mutwalo gumu gwokka ogwa Uganda olina omwana tassa bulungi alina ekifuba kiraakiira alina senyiga yamulemerako alumizibwa wano mu mimiro ekiwanga ng'oli alina ekiwanga zikita sinuses twala BBD doctor kunusa omutwalo gumu ekyo kiyinza omunoonya nno n'akukula ali wane nasobodde okujja olunaku olwaleero gwe namukisa agenda okufuna omukisa guno balirawo tulinawo mutono asigaddewo mutono walibadde nga olwana nolaba omutwalako olunaku olwaleero n'omugezesa alaje bwe tubanga oyagala obona alaje tukozesa vitu netukozesa ne T-spice okozesa vitu nokozesa ne T-spice alaje oyo ekisingira ddala oleeta alaje bubeera bukyafu obubeera musuwa ebyo ebikyafu kasita bijja bituuka ekiseera ne bifulumya n'osanga nga omuntu yeetakulatagula empewo bwejja atakula amaaso akuba emyasi ayasemula
olina kukozesa vitu n'okozesa ne teaspoons. Ania anatitaka Cyprus eddagala lino bana lyonna lyetukuwa ofumba amazzi akokya oba gwe twababenga tuyita caayi toteekako majaani gano agammwe bwe mubadde mumanyidde okukola ki okunywa. Kwata ku kino ekikebe senako akajiiko kamu kateekeko, teekamu sukaali oba omunywa oba tomwagala toteekako, nywa ekikopo ekyo. alo mutasobola kugaayo omwana alo mutasobola kumeketa omanya byonna nabumira nalo nabumeketa nomira kasikonda atya sokatayaga majaani agasigala wansi mugalekamu. Ate ekirala ebintu byonna ebyaffe olwadde bikuteeka mu kasukaali olwadde bikuteeka mu poliki mu buseera mukitegete kuteeka mu sukaali nonya kukolaga majaani. Tubagamba akamyu kawoza kiro 674 baleete minzaani leetayo akaseera akalala tubujja mu bwombi. Akamyu kazitowa kano ani atemako ennyama ani asubirako omwanyi nga bw'okwata mu kiro osobola kutugamba kiro wali mumeka nakwate kwatira wano muzeyi kwata wano ennyama eno kwata bwoli amatu gagenda kukoowa. Muzeyi agamba 6 mweziri omulala yatema ennyama alwa jori watema ennyama musalamu kwata mutwalo kilo 8 tusibe ku sente kilo 8 so twebaza mukama ekitwogerako ekyobumyu obumyu obutwogerako bwe buno bwe tugamba abanyayuganda ng'osobola kulunda akamyu ne kawoza kilo 8 buli kiro emu tujugula omutwalo gumu mu 2,000 kwata omutwalo gumu mu 2,000 times kilo 8 akamyu okafunamu emitwalo 10 akamyu kamu kokka ayina omumyu 10 okwata milioni 10 bwe bunyo butwogerako basiba n'abanya abandaba. Tuyigiza abanyayuganda okulima n'okulunda okw'omulembe guno tuyigiza okulunda obumyu nga bw'olaba okulima rosemary okubatandikirako amaduuka naye bonna beetaaga entandikwa abeetaaga fund abeetaaga capital ng'oyagala miliyoni 3.5 olunda obumyu olime rosemary omukisa weegulwa n'okusawo Uganda. Tubategekedde omusomo buli lunaku lwa Mande ssaawa 3 tusangibwa Kyengera Buddo omusomo gwa bwereere. Mujje tuyige mujje tusome jangu olambule jangu ngambego olabe butwogerako bituufu oba bwebanga obwavu bukuluma bulope kusawo Uganda yigo kola nesawo Uganda mukaba bampere mukisa bandaba Mande ssaawa 3 mbalindiridde Kyengera Buddo ku nyumba za Tamale emirundi awo oba ku Kyebuddo ogenda kulaba tenti ennene factory ennene eri awo tuli ku main road ku Masaka road. Mujje tukolere wamu tulina akatale k'obumyu buli lunaku twetaaga obumyu obuwera 10,000 naye hali abafere beefuula sawo Uganda nga siba sawo Uganda naye nga banoonya akatale k'obumyu naye sawo Uganda yegula obumyu akantu kazitowa ngenda kusomesa akamyu kazitowa mufunye mmeka kilo 8 buli kilo yagumu mu 2,000 akasava kagumu kitundu kilo 8 buli kamyu tukagula omutwalo gumu n'ekitundu buli kilo ze sente meka kibalemye okubala ngenda kwaita eddagala eddala ndeete mwagala vitu abe Mande bwe yaleeta omugenyi agenda kunywa ki emitwalo 10 meka kati obumyu 10 nyagala mubale ekibalo mubale gamba naye babala mufunye emitwalo 10 emeka 9 kyekyo atandise n'obumyu bumeka kanu kakazi kanu kasajja gamba kasajja kanu kalinyirani mama nazaala obuki ekitono nnyo gamba ekitono nnyo akamyu kano akazungu tukazaala nnyo kazaala obwana 5-6 mukitegede akamyu akaganda akamyu akasoga akarugwala
kazaala obwana 8 9 16 akamyu kazaala obwana 18 akamyaka akamyu kazaala ku makya akawungeezi kaba kamaze kufuna olubuto lulala akamyu kazaala wakati w'ennaku z'omwezi 28 kwa 3 bekafuna leero olubuto obala ennaku 28 kwa 3 kaba kazaala bekamala okuzaala ku makya akawungeezi kaddamu ne kafuna olubuto olulala. Halo gyetuli kitegeeza bw'otandika nakanu gamba nakanu page buli mwezi ne kakuwa obwana mmeka emyezi 4 esooka oba omaze kubeera n'obumyu obuwera 20 ameka kitegeeza obumyu 10 bubeera nga bulinga obukazi obulala busajja gyetuli maama bw'aba ng'azaala omulundi ogw'okutaano buli 10 obwasooka okuzaalibwa obukazi nabo bubeera nga buzaala mukitegeere kweri maama azaala omulundi ogw'omukaaga obwasooka okuzaala buzaala n'obwali budda ku buli nabo bukola ki maama azaala ogw'omusanvu abaana be 3 nabo babeera nga bazaala ne maama ogenda kumala emyezi 8 esookerako ddala emyezi emeka ng'olina omumyu 500 mbala buno obuzungu ow'obuganda ow'obunyolo abeera mu bumyu 1000 kudda waggulu